Abannayuganda njagala obbagamba ekintu kimu. Mulekerawo obukyayi n'obugwagwa n'ebye mutategeera okubiteekanga ku mitimbagano kubanga bwe mbabuuza mwenna Junior bankwatidde ki teri akimanyi okitegeera n'abantu baddusa nnyo Junior bamukute mutandise okola bu video Junior ndi wange nga bwe mulaba I'm at my residence very okay. Yes, wabaddewo embeera leero ku makya gye nabaddemu n'aba traffic. Aba traffic. In fact kasooke bagambe si buli ayogera n'abapoliisi nti abamusibe. Omanyi kakati ekizibu kyo bina muloza buli ayogera n'abapoliisi abamusibe, buli ayogera n'abapoliisi abamukwate, ekyo si kituufu. Bannayuganda bangi oba lwaki mutya nnyo poliisi era ne muka video ekyo kye mbadde bagamba nti abantu balekerawo batiisatiisa muli bannayuganda. There is this timid muli timid nnyo mutya tineggwanga lyammwe ensi yammwe ne kati omunnayuganda ogenda omulaba agenda n'abapoliisi n'adduka agenda okumulaba alowooza buli everybody ayogera ne poliisi bw'aba mukwate which is not true. Ekyo si kituufu. Si kituufu. That's not true. Mwejje mweye ndowooza Junior bamukutte kati Junior bankwatire ki really. So nfunye amasimu okuva mu mikwano gyange mingi okuva mu gavumenti mangi bagamba Junior bankutte Junior ndi wange nafunyemu obutakanya nafunyemu katini obutakanya n'abapoliisi nate muna abapoliisi sibanenya mune babira bakola milimo gyabwe abapoliisi babira bakola milimo gyabwe era fete tubanenyira tusola banyigira kubanga ebiseera bingi abapoliisi abo besanze mu nsobi ate ebiseera bingi basanga nga ffe batuufu. So Uganda police njebaza eino omulimo munene nnyo gwekoze oshigira kakati bino byenda ba ku social media Junior bamukutte sibanya Junior abadde sibanya. That is all nonsense. That's all nonsense. It was just something so simple. Kisegera kitu kitono nnyo nekati mbalabye Junior akwatiddwa era kakati Junior ndi wange nnwa juice. Kisegera fe police bine tukwatagana nze ekitongole kyensinga okwagala ye police kubanga police bakola emirimu mirungi nnyo. Kisegera era mu ttaka gyendi nkwatagana nnyo n'abapoliisi kwa nabadde nyenda emuzo offices zaffe bazookyezza land offices zaffe z'ebukalasa bazookyezza. Okitegera kati gye nabadde ndaga nendoza nabadde nziruka emisinde. So they were doing their work but afterwards abapoliisi bategedde kikye nabaddeko and they are good people. Abapoliisi abo bantu balungi, we work for the same government and abanayogera tugoberera amateeka. Okitegera machas waliwo abapoliisi abalwawo otegeera because people are different. Police kitongole kirungi era kikola emirimu mirungi ne eriwo batono nnyo abalwawo okutegeera nti they take long to understand. So as I was driving towards the land office because offices eby'ettaka bazookyeza but ebyapa byammwe byonna biri safe gyensi byonna kulamba era balabye NTV your story esooseeko. So I was doing government work as they were also doing their work. So ezo conflicts zibantu no zibeerawo naye ate temukisussa nnyo mbu Junior akwatiddwa sibajja Junior kakati omuntu eyakutteka video yako really mulekerawo okuteekamu ebintu byammwe. Okitegera kati bangi nyumba dde mwagala mundabeko mukomera okitegera mukomye obukyayi okitegera mwogedde bye mutamanyi siba Junior bamukutte ndi wange
In fact, that incident happened in the morning. Nendo za waliwe ya kuteka video yako. Ebyo bya bulijjo. Segera. People conflict. Don't be timid. Lino gwanga lyamwe. Segera. Aba police bintu babiraba bulala kati bamaze ne bategeera. Si buli omuntu amanyi. Amana Uganda anti kye mutamanyi. Not everybody knows me. Segera. So, temukisusa nnyo Junior simanya kakati bamukutte nteri asobola kunkwata. I'm at my home ngabwe mulaba era obweddambira so many people have called me abantu abali mu government abali mu MK project bane Junior bakutte. No, that is a lie. It was just a misunderstanding. In fact, it's a miscommunication. Okay, as I was doing my work today, going to Bukalasa offices of Fezebietaka Zebamenye, okay, banyimiriza. So they thought an impersonator, something like that, because they don't know me. But afterwards they got to know me actually, and they're good people. So never zaba police mwena mugwanga, keep it up. Mukwasa mateka kukubo, we shall always support you, okay? Muwaba na Uganda ekitiibwa, okay? Because on that post there were police officers who were understanding, okay? Then there were these ones who were out of law. Boba oyogera n'abana Uganda kitegeere nti these are abana Uganda siba kutulugunya. They understand what you are saying, okay? You ask them, they give you documents. I gave them everything, my ID, everything, but they were taking long to understand. And patience, of course, I got angry, okay? Because I thought I was talking to our police, but I started getting angry. So, that happens. Of course it happens. But it can be solved. Because fena tuliba na Uganda, wa police na Uganda, nange ndi na Uganda nawe ndichi. But mbadde nja okujja obuno obulimba wali wabatandise okola video Junior simanya no. I'm ever busy. Kesina budde nzisibira ku social media kulekana every day. No, I'm ever busy. Era nabadde ndi ku mirimo gya government nga nyenda Bukalasa office za ministry ya lands ze Bukalasa bazimenye ne babba computer nya. But one thing I want to assure you, your land titles are safe. They didn't tamper with the system. So, my friends, MK project, ba MOP abankubide, ba lawyer abankubide, no. I'm doing okay. I'm well and good. Bakwano banga bali mu America. Wow. Asimu gaga no sebo gacha kuba. Chendiko. So, amasimu gankubirwa manji. Everybody's trying to call. But just mayinti monjagala. So, people love me. Shit. People are still calling. Kati ono MOP. No member of parliament. So people are still calling. So, but that's Junior, I'm very okay. Okay. Of course, I was with my dad yesterday. Where have you come video? Yesterday, my dad laughed. Of course, the way I was telling people, he laughed. But there was no criminality or anything. Okay. So people should not lie you. I'm a law-abiding citizen. In fact, I don't have any criminal record. Junior, I follow the law. That's me. Segera, that's me. I follow the law. I respect police officers. That's me. So, bamikwana abali eyo munange bibasaze. Ba haters. Kati wali yabawulira obo bibafuluminyo. Bae, fulufiga badde namulabye nga akola comment fulufiga ku bino bikusaze. Nonyayo birala. Tegera wali yabo baheta abo abalipira okitegera kino bambi kibasaze technocrat Junior. I'm well and good, okay? Kati bankwatidde ki? Okay, let me ask you. Bankwatidde ki? Nothing. Police che yankutte. So mulekerawo okulipira ebintu bye mutamanyi okitegera. Just you have to just understand that those people such things happen, okay?
and that's the society we live in, okay? And I want to thank police, nze nkolagana bakungu ba police from kumadala gonna, because mutaka je tukola, we need the police, okay? Era ne kocha officers of police yabaddewo. In fact, I was talking to serious police officers, senior police officers, so I have always supported police work, and I will still do so. And there was nothing big. Mbwecho mchizimbu kuse sibaja junior bulijo yewana junior takwatibwa. You hear such nonsense, because people are jealousy. Abantu bayine nugu munange kati mune ba haters babadde batandise nenu ereka juice mve kubanna Uganda kanenu ereka juice. So I'm well and good. Bakwano bange abankubiddeko wisdom kai mutabani womulalo kakalamu banai. You people munkubidde, will just write munjagala. So bambi, rest assured that I'm well and good. There's nothing completely. So bafuluminyo and other people babadde babukidde, no, Junior and untouchable. Here stories abana Uganda muina nnyo obuchayi. Muina nnyo obuchayi obwekisiru. Kati wabadde wabasanyuse bakakutte akakana keraga nnyo ololololo nene eraga nina kyenene ekyo. Some of you want to be like me, but you just can't. Mwagala kubanga nze netompala najango nebuuzeeko nti Junior kikolote. So I'm well and good. I'm okay. So byebyo. So wisdom kaye kakalamu abantu banga bali ebweru bajjo nkubiddeko, MPs, lawyers, thank you so much for that love, okay? So bafuluminyo group eyo mulabye nga commentinga byatamanyi full figure tunda amayirungi go mukwano nze nesonyiwa full figure nakusukako nesonyiwa otuwala nabo badija kigozo oba wala na wafira mu filimu yo tekyali akola ki tekyali akukyaza usitegera. So full figure bambi nesonyiwa buli ekintu kako ngogenda commentinga kati mune bino bikusaze munange wale mu kunkwata kati atabadala be banankwata. So nkwatagana nnyo ne police, okay? So Uganda police big up. Bakubye waliwo ekivubuka ekyakola video nga kigamba nti balyose ne bakuba abana Uganda ekasese, nebaza nnyo Uganda police olwokwata ekivubuka ekyo. Kitegeera njebaza because it will give other people nti obutazanyira mu nsonga za byakwerinda. Ekivubuka ekyo kirayika bambi kirwadde kya mutwe ekyo kyakola video ze kasese nga kigamba mbokyo kya ADF. So Uganda police mbebaza olwokuva ne mukwata omuvubuka oyo. Ekitegeera kintu kibi nnyo okuzanyira mu kufa kw'abantu n'abantu bafiriddwa abaana baabwe. Nze naliko ebuddo muliro gw'ebuddo mukyagojjokera nojja notandika okuzanyira mu nnaku y'abantu sibanya balyose ne babata munoonya feemu ez'ekisiru. Temunoonya feemu. Feemu ejja kusanga nze Junior samala kunoonya feemu bwenti. Amuwayamu not because nti ninnye ku bantu. Kyendi kubanga Allah ye yakimpa. Okitegera Katonda ye yanfuula kyendi. Nze people, so many people want to put me down. They are working tirelessly to put me down. Neje nkolere eyo ku mirimo abantu bembeera nabo, but they can't because the favor je nina ya Katonda. It's God who has given me everything I have. Era Katonda bwana abgamba nti Junior emirimo gyo gikomya ku nsi, it's God who will take me away. So let us stop preaching madness. Omuntu afiriddwa abantu be neno okula video ngowagira ADF sibanya abantu balyose ne bafa banensi kyeno. Lwaki temwekuba mitima? Lwaki obutamanya bubazi by'amaaso? So bana Uganda bannaffe ebintu ebimu tulekerawo bisekerangamu. Omuntu ayinza obutakutta n'atuusa obulabe ku maama wo ku taata wo. Kati ekyo kivubuka ekyakozako ka video ayina bazadde be, ayina abaana, ayina baganda be. You are putting your relatives into a target because buli omu yali afiiriddwa ku mwana. You know how it hurts. Abaana b'abantu ana mu babiri innocent people
ADF yabatta ng'ovaayo okola video ng'ogamba nti ADF eriyo bannange so bannange obukyayo obwo obusukkiridde simanya Junior bamukute simanya Junior fo ndabyeko nerita kagwa I thought you gwe mukazi gwe bade manyi nti otegeera mbu Junior bamukute lwaku simanya false propaganda kati wa ndi wano wange kati false propaganda aliwa wama nebaza nnyo team MK team Muhozi my friends were there. I want to thank the opposition bakwano banga bali mu opposition Bambi, thank you for being there for me. Buli wenfuna ekizibu, you always call me. I think the first person to call me abadde Kakalamu. In fact, ndabadde tushene mu town. Nangamba Junior, tulabeka video bakute nimuga Kakalamu. Just ibyo biveko nawe. Junior bamukwata batyo. Gwe banga lyomaze ne Junior bamukwata batyo. Mbusiba Junior yesawo. Sibanya Junior, Bambi Junior mumpalana. Sigira abantu mumpalana. So just put it aside and continue moving. I wish you a nice night. So just temuvuma police namwe teina kye bakoze kitegeera. Police is a good institution. They're just individuals. Some people who are frustrated, okay? Tuinaba police, some of them are frustrated. Others, President Azenga achogerako. There's a lot of frustration. Bambi kati aba police abamu baba bagaluba we sent. So when you refuse to give them money, actually they term you as a criminal. So, but me, it didn't happen to me. They were so good people. So apart from a few, and I greatly Bambi era abakungu mu police bankubidde. I don't want this should be there mukirekawo kitegera. So but I'm good. Offices are feasible color land office bazimenye and they took 4 computers, but all your titles are safe kubanga president yakola land information system zonna things are digital kitegera. So twabiza ku digital so twava mwana logo kati computer nebozimba era ebyapa by'abantu bisigalayo nga biri safe because they are digitalized. Byonna tubina mu system ya technology. So everything is okay. Land officer yegenda kuddamu ekole mu biseera bitali byawala. So tuwe abanonyereza obudde aba police okutubulira bani abamenye mu land office. So good night everybody. I wish you a good night. Thank you for loving Junior and Team Junior. Mbagala nnyo. So let people not tell you but Junior bamukute, those bad people, haters who want to put me down. They didn't know even what happened. Babukira bubuke. So thank you so much. Have a good night. Kansure bambite mugenda kuddamu konsombo wanga munkubira masi because I have so many phone calls. Na list mind abantu banjagala. So we wish you the best.